Munnakatemba era omutegesi w'ebivvulu Alex Muhangi erabiseeko mu maaso g'omulamuzi Nicholas Aiso owa kkooti ya Sehol mu Kampala ku misango ejjamu awaabira omuyimbi Moses Sali amanyiddwa nga Bebe Cool ng'asaba kkooti emukkirize ataganjule omukutu gwa Muhangi ogwa YouTube okukakasa ennyimba ze z'abadde awanikayo ne yeeyolera omusimbi. Wabula Muhangi atuuse mu kkooti nga munnamateeka we talabikako n'asaba kkooti emuweeyo essaawa nnamba asobole okumunoonyaako ekintu kkooti kyekkiriza. As it's presented, it's in the chance, alright, so the matter is for 1 hour. Tewayise kaseera munnamateeka wa Muhangi Robert Lutalo wa Erigon Advocates n'atuuka era omusango ne gutandika okukwajja. Munnamateeka wa Muhangi ategeezezza kkooti nti ababiri bano Muhangi ne Bebe Cool ba mukwano era baludde nga bakolagana mu bizinensi, bw'atyo ng'asabye kkooti yekkiriza ababiri bano baweebwe omukisa abakkaanyize bweru wa kkooti ng'ono agasseeko nti bawandiikidde dda Bebe Cool nga basaba batabagane. The nature of the relationship of the parties involved, including the one Moses Sali, alias Bebe Cool, and Mr. Alex Muhangi. These are colleagues in the business industry, entertainment industry. Lutalo ategeezezza kkooti nti Muhangi ayagala kuzzaawo enkolagana ye ne Bebe Cool bw'atyo n'asaba baweebwe wiiki 3 okutabagana. Respondent has extended an invitation to Mr. Bebe Cool for an evening of a cup of tea at Alex's expense. He will foot the bill. That the two brothers can talk over whatever misunderstanding occurred with the view of having the same amicable result. Wabula y'omuwabi wa gavumenti Masiya Mangusho asabye kkooti nti okukkanya nga bwe kugenda mu maaso esooke eyise ekiragiro ekibakkiriza okwekebejja YouTube channel eya Comedy Store bano baagala okujja obujulizi ku musango gwe baagala okuggula ku Muhangi. Omulamuzi akkiriza n'awa Muhangi wiiki 2 zokka ateeseganye ne Bebe Cool basobole okukkanya ku nsonga eno era ng'ono amuwadde ennaku 2 ateekemu ekirayiro ekyewozaako. I'm inclined to grant the respondent's prayer for an adjournment to allow attempts at reconciliation in this matter to be pursued by the parties. 14 days, i.e., that is to say 2 weeks timeline, is hereby given for the parties to explore a settlement in the interest of justice in this matter. The case is therefore adjourned up to 1st of April 2025 for mention. The respondent is equally given a period of 2 days from today within which to file an affidavit in reply if any. Oluvannyuma lwa kkooti Muhangi ayogeddeko ne bannamawulire nayaniriza ensala ya kkooti era n'alaga nga bwe yeeteeseteese okuteeseganya ne Bebe Cool. Lawyers bawandiikidde kkooti ne bagisaba nti batukirize tubeemu n'okukkaanya nze ne Bebe Cool oba ttiimu ye tutuule twogere tutuwadde weeks 2 ekyo bwe kinaagaana then tukome wano babawa olukisa lwa investigating accounts zange. Munnamateeka Lutalo yawadde Muhangi ne Bebe Cool amagezi bafune minisita omubeezi ow'abaana n'abavubuka Baramu Barugahara oba akulira ekibiina ekigatta abayimbi Yedirisa Musuuza babatabaganye. Mu ngeri y'emu akulira ekibiina ekigatta abayimbi ekya Uganda Musician Association Cinderella Sanyu kkooti y'emu emutadde ali butaala oluvannyuma lw'omuwabi wa gavumenti okumuggyako emisango 3 gy'abadde atunkana gyo egy'okukuba omuntu egibadde gigambibwa nti yagizza mu mwezi ogw'omwenda omwaka oguwedde mu Baalemu. Sanyufu kuba nti leero ntuuse ku buwanguzi waliyo keesi ebaddewo against me nga era nayo tetulina kubeera wano in the first place, so ndi musanyufu nti bantadde I'm free to go tewali musango gundiko at the moment. Frank Chidu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.